mu lunaku nga gye lwatandika bulungi nnyo era namba zaali nnungi nnyo wakati mu kibuga ky'Embalala saako ne ku woteeri we yasula abantu oluvannyuma okujjamu bungi okubeera nga bamwaniriza era olunaku tuyinza okugamba nti lwali lutambulidde ddala bulungi paka okumaliriza olukuŋŋaana olwasooka mu kkubo lyabwe okuva mu lukuŋŋaana olwasooka okugenda ewala gye balina okukuba olukuŋŋaana ate gye byatandikira bingi ebyogeddwa poliisi yavayo netuwa statement tunabudde butuganyiza tujja tugibawa mu maaso awo naye concern eriwo wakati nga poliisi ekwasa amateeka gaayo enkwata y'abakyala bannange yo kati babakwatanga basajja tewakyali bukyala ko tuyinza kumpa musajja nkwate nolowooza nti nsigaza obukyala bannange engeri nosigaza okubeera omukyala kuviirako ng'omanyi ki enkwata y'abakyala bannange ebibuuzo bingi ekisooka abasajja emikono gyammwe engeri gye mukwatamu abakyala ekyo kyatanudde n'abakyala mu National Unity Platform okuva ne bagamba tetuganye poliisi osobola okuba nga oyagala kukwata naye omusajja okusigasiganya omukazi bw'otyo noyambula ebeeri omukyala enyuma kulaba alikoleredde negwe mu mangu n'embiro n'olirabako so byebimu ku bintu concerns ezafubutuse mu ngeri abakyala gye bakwatibwa so kompe ku bakyala ba National Unity Platform ate nga batubuulira kye baalabye nga bo Binyigiriza obulamu bwaffe na buli kitumalako eddembe lyaffe Uganda etambula edda mabega kituuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubinyo nammwe kale tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwomwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala nata kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutukako saba ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga nkyamunyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokulasi mwamubuluka waba alina abaana n'ebyana ekyo nakyaveeyo alangirire nti alemeddwa nti obululu bumulemye ne mukula ambushi yennyini kwe kutega abasirikale eruyi n'eruyi nga beesibye obukookolo oba bye mukola si bibi lwaki mwesibe obukookolo okuba nga temusobola kulabika presidential candidate waffe yawaayo program ye mu electoral commission era Uganda yonna ekimanyi nti president Kyagulanyi yabadde alina okutwera mu bitundu by'ekiruhura Kazo Mbarara yonna gy'atambula ku nsonga y'okwambulira abakyala Embalala okwata otya omukazi omusajja nga yakuta omukazi mubakutte mu mabeere mubambudde okutyobola ekitiibwa ky'abakazi nga mubafungula mubambula mubanyiga amabeere mubatigaatiga omusajja olwanagana otya n'omukyala ng'ogezaako mukwata omusajja amaanyi go tegenkanankana naga mukyala si gwe ateekeddwa n'okukwata omukyala tera abantu bitu kubanu bakora presidential campaign no mu Kiruhura me personally I was there mwami byabakama asazeewo kutwala buvunaanyizibwa bwa kalulu kano aveeyo abukole onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi so temugenda kubeerawo omuzoganye president muloza mbufe tugenda kusirika busirisi tuli mu bululu so bwe bate bakyala ba National Unity Platform ne bavende bagaba nange enkwata y'abakyala temukyabalekera ekyokubiri bannange bozze engoye zaabwe nga mwanguzi zibampewere zibampewere nga zimala bumazi ne mu operation bweti on the serious note watching but mu including kubanga tusuubira mirembe ogenda okuyiwa abasirikale abangi bwe batyo kuba abakyala temukyali akati bayita abantu nga mwe mugende bateekewo bayita abakyala gye bali abatayina poliisi inaterimu bakyala bali muyita abakyala bajje akati tulinga batakyalina bakyala mu poliisi Fuwazo twagala omukazi asindale ne mukyala munne awo kitegeereke nze wonkwata mu mabeere basina buzibu nti oli mukyala ne kati ogakwatamu oli musajja mu kifo ky'okukuba enduulu nyinza okukakkana ngoseka olina kukuba nduulu ngoseka oba biyita byangu oseka
N'omusajja n'akwala ku mbeera y'omukazi mu kwesikasika n'asigala ng'akyamusika yeewuunyisa kuba eriyo nabakikola nga bakigendeddekankwate wano okukwata mu mazzi agookya olina okwekanga naye omuntu n'akulaga nti ali kutteko tateyekanze namu yadde n'anoonya walala waayagala kiyitiridde bannaaye simanyi naye ndowooza abebeekulinda ekiro kyongera okutereezebwamu engeri abakyala gye balina okukwatibwamu naddala mu operation bwekyenteeketeeko ebulungi nga si ngwire kubanga singa yali ngwire nga waliwo obutakkanya obwagwa along the way yeseba akakyala kano kaali k'amaanyi bozi naye n'ekirala mu mbeera efaanaganako bwetyo ate naffe abakwatibwa I understand gy'otwalibwa oba totwalibwa kulya ekyo kituufu osobola naye ekizibu nti ekyokulwanagana ekyo ate it calls for ebifaanaganako bwe bityo wadde but era nsobola obikola nga ndi n'omukyala kati ffe kyetugamba nti era n'abaakola amateeka kyobola bagamba nti omwami abeere mu magye mu poliisi n'omukyala akole ki abeeremu kuba basuubirayo okukwatibwa omusajja n'omukyala bakitegeera nti wajja bbaayo omuwala bw'atyo wadde agaanye okugondera arrest naye alwanagane namuki namukyala munne si namusajja so ndowooza nti eyo ebeera ensonga nkulu nnyo nze n'okwesanga nga mukazi watte okwekyanga kyangu okwo nga nkwata baba kukwata wano ate noyagala oveewo ati oba olina okukolamu kano ate okukakana ng'ola kale polisi yavayo netuwa report ku nsonga lwaki bakola olulumba olwo lwe bakola okuzingako abawagizi ba nupu abawerako abakwatibwa actually tugenda enkeera polisi bwe Honorable Kyagulanyi bwagenda ku polisi kisangibwa nga abaali bakwatiddwa basula ku mpingu mukomera munda ate nga bali mu kkomera nakyo tekimenya amateeka nakyo kimenya amateeka ekyokubiri ekyewunyisa ojjukira ku Thursday ekiruhula oluvannyuma lw'abaalumba gurupu ya Honorable Kyagulanyi ng'etambula okugenda gye bali balina okukuba olukuŋŋaana